Olwaleero omulamuzi Musa Ssekaana yayisiza ekiwandiiko jjo ng'agamba nzije nennyoleko lwaki tanteeka mu kkomera ku kyayita okujoomola ebiragiro bya kkooti. Kati ekisooka era namuwandiika jjo ne mugamba nti nze sinnafunako kusaba kwonna kuva mu Attorney General kugamba nti bagatteeka mu nkola biragiro bye yayisa. Ekyokubiri najulira ku biragiro ebyo, n'ekyokusatu Ssekaana namugamba ddaave mu musango gyange gyonna naye n'agiremeramu. Kale olunaku lwajjo ne nteekayo okusaba okwasoose kwa kuyimiriza execution okuteeka mu nkola ebiragiro bye yayisa paka apiri yange ewedde, n'okwokubiri okwa interim. Amakya ga leero ne muteekerayo ensonga lwaki ndowooza nti okusaba kwe bagamba tekusobola kuyita ku lwansonga sikufunanga. Ekyokubiri najulira. Ekyokusatu ye kennyini simukkirizamu kubanga ali musawo gwange. Naye ne mugamba mugamba nti nafunye balooya abagenda okujja bankiikirire mu nsonga eno, era balooya abo ba kampani gye bayita Ujoka Advocates. Kakati yawadde essaawa 9 era balooya bange ne bajja. Kati obuzibu era nga bwe namugambye eggulo nti ekiwandiiko kye bagamba kye basinziirako kye baasabiddeko bantwale mu kkomera, bo bagambe bakiwandikira principal judge ne bakiwana ekkooti. Nze gwe bagatwala mu kkomera tebaakimpa. Kakati nga tewali ngeri gye bayinza genda mu maaso nga tebampanga kiwandiiko na kimu, tebambuuliranga nsonga ki gye baagala okuntwaza mu kkomera, tebambuuliranga kugamba tebayana bujulizi bulaga nti oba kino bwe kiri, so ebintu bingi ebibadde bibulamu. Kakati bangambye n'omulamuzi olwo wangambe n'omulamuzi ekirala kibadde kimutawaanya ng'agamba neebuzaabuza nti entumye looya ate nga nsigala neekiikirira. Kakati ng'agamba looya nti asooka kakase muwadde obuyinza obujjuvu oba si bumuwadde. Naye nga ebbaluwa yange gye namuwandiikidde omulamuzi yabadde erikkiriya, namugamba looya gwentumye wa lwaleero lwokka, ate era mu kumutuma okwo nsigala neekolera. Kakati ye omulamuzi ayagala nti looya amugambe nti byonna yabikola. Kakati ate nze nina eddembe lyange mu ssemateeka okunoonya looya gwe njagala ate ne mubulya n'ebyokukola. Kati naye ensonga kati bazongeddwawo ku Lwokubiri ssaawa 9 batuwe ebbaluwa eyo batusavinga endowooza ku Mande. Ndowooza ne looya akomewo amubuulire obuyinza bwe buli, naye nga bwe nabuwandiisa essaawa eno we buli, genda onkiikirye, naye nange obuyinza bwange mbusigazza nsobola okubaako kye neekolera nga nze. Nkutumye genda owuze execution eyo we bikoma. Yensonga ezo ebyolwokubiri bya Lwakubiri kati ziweddeko ezize. Mbadde mu Uganda nze nga nannyini musango ssemateeka mpa eddembe okusalawo engeri gye nzigyamu. Bw'osoma civil procedure zigamba nina engeri 3 ez'okugyamu. Nsobola okwejjira, nsobola okutuma recognized agent nga mwadde power of attorney, nsobola okusindika advocate. Agamakubo gonna nga alina ameka? 3. Lulimu akwata omusawo gwa Sseguya ogwa Twitter ne Museveni nga mpadde power of attorney nga Sseguya taliiwo. Kakati nsazeewo ekkubo limu ne ŋŋamba ntumye looya. Kuba omulamuzi Ssekaana akimanyi namugamba dda sikyaddamu kugenda mu maaso ge nga neeyagalidde. Kakati era naye abadde akimanyi nti kizibu ogenda mu maaso ge. Naye nampaliriza ne ŋŋamba kale kagende nfune looya agenda nkiikirire mu nsonga eno. Era ne mugamba nkutumye ku ssaawa 9 genda okola ogwo, era awo instruction wezikoma. Era ebbaluwa yange erikkiriya nnyo emugamba mutumye ku ekyo awo ekikoma, naye ne mukutuma ku ekyo era asobola okwekolera. Yes. Kakati ntidde ki? Mu 2019 we nagambira Ssekaana sikyadda mu maaso go. Kakati kikyuse, kakati ntidde kati nnyo. Ekyokubiri amakubo gonna gemuza ga amateeka. Okitegeera? Era musango gumu nnyinza osalawo ne ŋŋamba ntumye muganda wange gundi ankiikirire oba ntumye ani ankiikirire. So tewali bintu byakutya kuba tewali nsonga ensibya. Onsobodde ku bintu bye simanyi ne bwe naligenzeeyo sibimanyi. Tebampaako bbaluwa n'emu. Wabula kuweza kiwandiiko nti olabikako enkya. N'olunaku lumu notisi ya lunaku lumu bweti nti enkya jangu wano olubiri lwaki ogenda mu kkomera. Surely kibadde unfair. We had to appear before Judge Ssekaana Musa at 3 p.m. She issued a notice to show cause yesterday, saying that I must appear before him to show cause why I should not be committed to prison for disobeying a court order. I wrote to him yesterday telling him that I am not aware of any particulars of such application, but again I applied for stay of execution in the temporary and in the interim, based on the point that I appealed. There is an appeal against that decision. So that was yesterday. This morning I've written to him telling him to recuse from recusal proceedings.
I've also written to him, explaining to him why he cannot commit me to prison. Reason being, I appealed against the decision. I doubt his impartiality in my case, and I'm not aware at any point of the application to commit me to prison. But I also told him that I've instructed lawyers of Ojoka advocates who will appear, and I made it clear that my instructions are clear for this particular notice to show cause for today and at 3 p.m. Now, my lawyer has appeared, and he has briefed me that the judge was not at ease with the style of my instructions. He said that you want absolute instructions to a lawyer, that I must say I've given you instructions. Not saying that I've given you instructions, but I can also act for myself. Now, that's my right. That's my right. I can choose to hire a lawyer for a particular purpose, and then I can also continue to do for myself. Now, he has adjourned the matter to Tuesday for 2 reasons. One, I was not served with any application by Attorney General. Attorney General says they wrote a letter to principal judge and copied it to court. Now, that letter has never been served to us, and principal judge is not an executing court. If you want to execute an order, you must come to court. And that's why it was even a surprise that the judge himself signed a notice to show cause, because the execution is for registrars. Now, for those 2 reasons, one, to give me time to enable Attorney General to serve me what he calls an application. Secondly, to enable counsel to clarify on his mandate, which has expired today. He has said he's adjourning the matter to Tuesday at 3 p.m. I'll give instructions. I gave him instructions for today, and they have expired. So by Tuesday, I will have taken a decision whether to retain him or come for myself. Those are matters I have to decide. I can't fear to be arrested. I told Judge Ssekaana in 2019 that I will never appear before him voluntarily. And that is the position. And 2, the law gives me options. The law allows me to appear in person. The law allows me to appear by advocate, and it allows me to appear by recognized agent. I can choose one option, and that's what I have chosen. Managing a case is not only about appearance. Managing a case is a wider thing. Like today, I found about four documents in court. Recusal, why not to show cause, instruct. All those are things which I can do. I only allowed to appear. So managing a case is beyond mere appearance.